Ejali ku Deno timusajja watu mukozi wa comedy nagala wala kale konfunyewo kati kumba ate banyiika bunyizi seri mu yasodo okujjamu tegera tegera wali badeko okay wani badde okoze statement yunga wajiwandise naye before nga tekina wona ki wabadde wayogeddeko oba gwolinze saga yona ne kolaki bwe nojjamu kyoyagala nolowooza nti kiri fani olumu ojjamu ekinunga kiri fani ate ne kinyiza bunyiza abantu. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Ku Twitter okwo amaloboozi kwe gabadde gasinga okuba nga gawanvuira n'okuba nti n'abantu beekunga. Mwana muwala sijjasooka wa Azawi kansooke wa Uncle Mo. Oyinza okuba oba ensonga tewazitegedde jjo. Uncle Mo did a joke that went bad for him. Era baatandise omwani followinga ne YouTube omujjako subscriptions nga omanya abaana banyiivu ate be basubscribe. Uncle Mo yakoze joke eyo yabadde agamba nti abantu abazze okwekalakasa corruption ate saawa zino bali mu kuwaayo nguzi mu poliisi ezimu babate. Guy got it wrong. Uncle Mo got it wrong. Totally wrong. Because Bamututte Kaguddeyo, he's been trending on Twitter so much. Never more keza paka kuwulira bobi. That is Uncle Mo for you. Then obewa Uncle Mo tusobola okudde wa mwana mwala Azawi. Azawi tabadde ku match to parliament yokka. Azawi ebbanga lyonna azaavumirira gavumenti eno ebikolwa ebitasaanidde ebinyiga abantu. Twamulabako nga atulwanirirako ku bya data. Azakale etteekako eddoboozi era y'omu ku bantu ye direct takkiriziganya na mwami musanvu Yeshua deal. Kati Azawi ennaku ezo abadde match to parliament agitaddeko eddoboozi ly'amaanyi. But posts ze twagenze olaba nga zonna azisangudde match to parliament yatandise. Azawi n'asangulayo buli kimu kyonna kyabadde ayogera nga kiri political oriented. Bwe amaze osangula fire netandika lwaki abisangudde swangize mugambi abisangule basipoza bagaya abisangule bwe yamaliza n'afulumya ekiwandiiko kiwanvu but just said dakiika emu akatonotono yaga yo guys wagwan. I want to clarify that I personally deleted my post because I have full control over my Twitter account, and trust me, I didn't do it to please those doing this country faulty. I can never give such cowards that satisfaction. I realized that some individuals intended to misuse my voice for malicious purposes, and I did not want to give them that opportunity. However, this does not mean that my stance on Abakamzi has changed. I firmly believe that the voices of our country's youth need to be heard and respected, and our leaders must be accountable to the people they serve. It remains my sincere hope that we can achieve this. I apologize to those that I made feel like I had quit our fight, and of course, it wasn't my intention. We are still in this together, and one day we shall be heard. So Azawi we yajjayo posi bangi baade batabuse ne oluvannyuma n'abagamba nedda temutya tewali asobola kuntiisatiisa kusangula kintu kyonna wabula ye kye yeeraliikiriddemu nti okulwanako kuno nze kyemmanyadde era ayogera ku bannabyabufuzi bammwe naga nti posti zange zenkola olwanirira eddembe waliwo abadde baagala ozikozesa okuyisaawo ebyakozi automatically mbadde ndawa platforms nyingi ezibadde zisharinga buli post gy'abadde akola ki akola ate obimanyi ab'ebibiina ebimu bakwambalirawo nga tonna so that is it. So ekiri nga tutandikira wali ku kya Uncle Mo. Ekya Uncle Mo ebiseera ebisinga ba content creators oba abo ba comedian bani bonna batwalire bumu. Waliwo situation ezibeerawo. Uncle Mo osobola omugatta ne ku Deno. Ne ku Deno Xegawa. Waliwo situation ezitukanga. Deno muliro nagwo gwamuyise omusajja wa Katonda. We yakola video eyajoero Ssenyonyi ekisawo kya 1.7 n'akabudinzi nakoze omusango kisogenda mu maaso. So waliwo situations ezimu ba content creators wowe nosooka no stepping amu back nga ziri so serious nga ziri so sensitive ku level gy'otamanyi. Nti omuntu atunira saga yonna n'agamba naye mu saga yonna nga bwe badde etambudde Uncle Mo yeno seri mu gy'asobodde okujjamu tegera wali baddeko okay wani badde okoze statement yunga wajiwandise naye before nga tekina wona ki wabadde wayogeddeko
oba gwolinze saga yonna yonna nekola ki bwe nojjamu kyoyagala nolowooza nti kiri fani olumu ojjamu ekinu nga kiri fani ate nekinyiza bunyiza abantu tegera kati nga golowooza obadde ogenda basesa ne banyiiga mu kyekyali ku Deno ti musajja wattu mukozi wa comedy nagalawala akalo kunfunyewo kaki kumba ate banyiiga bunyiizi okitegeera kati so musajja akatonda tabeera bintu byabwe all situations were so serious nga Abannayuganda gwe ne bolaba nga abasigadde ku social media abatagenze ku luguudo tebagenze lwakuba nti naye batya buti ku situation government mwe yabateeka obatiisatiisa byerabyeko naye ng'ebintu bibaluma ebintu bibaluma gwe bakutte abaana abavudde ne bagamba affe katuteekeyo obulamu bwaffe tugende bali mu kkomera gwe kyosoosobodde okukola ki okuwandiika nti nga gwolinga alaga nti nabo kye bagenza olwanirira ekyenguzi tebakitegeeza nabo bali banguzi nabo bapracticing enguzi lwaki bagenda okukola ki okulwana kyekyo baba balina okukola ki okwokya golowooza bonna badde ku social media bemuli ku social media bo bali wamu naawe naye nga nabo munnange bibaluma kyova baba balina okukola ki nti Bannayuganda abeekalakaasi bangi tulina challenge emu yokka basinga kwekalakasa ku social media so oba okolera ku social media nokimanya wabeera okwekalakasa eno ku ground okwekalakasa okusinga amaanyi okolera ku social media era abakulaba okitegeera gwe kyoba omanyi nti boba oyogeremu abasinga babeera beekalakasa ku social media baba bangi nnyo okitegeera gwe balaba eri nga basirise naye kumbe baatidde miggo baatidde tiyagasi naganze ngenda kwekalakasa ku mirembe naye ku social media sivaawange hashtag kati gwe wokola jjoko yolowooza bagenda beera nga bulijjo bagenda kumbe beekalakasa ziri so serious newankubadde nfunyeewo jjoko yange nsobola giteekawo nengyesonyiwa oganewa negenda kitegeera nti si bobokana bantu bangi no gye bali ng'abeeraawo nalabamu ensonga nalamuawo point nalaba nga ne views weziryawo tweets mweziryawo nyinyi nagana naye waayi kino kyo kansoka stepping backzijja vuga kitegeera but era nze nga bwe manyi ankoma final ajja vaayo ajja kuchanalyzinga ajja bawe ensonga yadiritinze tweet but era mu kugidiritinga screenshot zaababa n'abakulinda edda baba bakulinda nti ankomoya no points zayisayisamu naye wanudde tujja mukolaki tujja mufuna ate nga content creator numbers zikola amakulu then when we come to Azawi Azawi ebbanga lyonna ye aze ayogeranga ensonga eziba ziruma abantu lwaki engeri gye yakulamu ne gye yanakyalingiwamu nti yakulira embeera gye yakuliramu teyali nnungi nnyo si be ba planned kid bolowooza nti ng'omuyimi nti agenda kujja yeerabidde Azawe ebiseera ebisinga bimazaawo mulungu bw'abadde nga abadde nga bamulabye nga ali ku switi ayiri bampolampola bwawandika obuyimba bw'empola mutegeeza tasobola kwerabira wa gye yava ne hasoze engeri gye yaziraba wansi ku ground ebintu gye bifaanana n'emitendera gye giri emizibu okubreakinga through muli neggwanga si music ale wokka mu business mu buli kintu kyakola mu buli kintu kyokola no mu ggwanga kati breakthrough yo eba nzibu nnyo lwa nsonga ebintu byafuuka bikambwe sente zanafuwa sente ne ziyiika sente nti you can start osobola otandika ekintu kyonna ne sente zo zonna ennyingi mu kuyiika n'okusanawo mu dakiika kati Azawe azze ng'ayogera ebintu ebyo nga nnyonnyola ebintu ebyo ku mitendera egy'enjawulo naye kituufu nga kyogedde kineno kyeyagambye nti ayinza okuba nga Azawe management ekituufu yo yamuleka akole ki abikola lwasonga ekyo kyali era batalwanyisa winwaji mu style walabako we yakola album ye ebadde yakagweyo yali akola sangofa introduction yaayo bw'oba ogizzeemu n'ogiraba era eri about ebyo ebintu ebizibu bikola ki asonga ng'akulaga obulumi abantu babayitamu ng'akulaga Africa engeri gyekola ki gavumenti zaffe engeri gyezikola ki byonna byali mu introduction oba wali ogiwuliza nti kyekyo kyali kiza management ye neyemugamba katukulekemu eyo ki naye okuba kituufu Azawe mutuufu nti yalabye nti bannabyabufuzi bayinza okukozesa gundizi zange jukira numbers aziina kati buli screenshot bande bazikuba nnyo bannabyabufuzi balina oleka bano abantu abasazeewo ne bagamba tugenda kukozesa amaloboozi gaffe babaleke bo nga bo bakole byabwe era kino ekiseera tekyeragayo nakubeerayo munnabyabufuzi agenda kuvaayo mbu katikati tugenda yimirira n'abaana abakwatiddwa otegeera kati kanjogerekaawo awo mukulu
omu ku ddiini baali mutwala speed lawyer omukulu Musisi George Musisi. I stand to be corrected wemanga erinnya ndisobeza but I think the mu lawyer namulabye y'omu ku baasookedde ddala cause lawyer wa NUP y'omu ku baasookedde ddala ku front n'agenda maaso. Kati ekintu kino kyabadde bwe kiti kyabadde kigenda kubeera nga tekiriimu partisan thing singa George didn't come. Olw'ensonga waliwo ate balooya abatali mu byabufuzi nga n'abakulira yazze omukulu oyo Guy Ismail Nyalye yazze akulira society ye y'abalawyers abali private and all that. Oyo Guy yazze n'agatugenda lwanira abaana n'abalala but NUP wejjira mu picture is Musisi. Kati so ekintu kyokka Uganda wesobola obeera successful mwezo okwekalakasa kw'abantu kwe bakola ki kwe kuyunitinga abaana Uganda ne bamanya nti ng'oggyeko ebyobufuzi binene ebitwawula ndi wa side eno ndi wa side eno waliwo causes ezitino otugatta. Kati ono opposition wajja zino essaawa ye n'akyegattamu n'agamba tugenda emirya n'abaana basibiddwa tugenda bawamba tugenda manya bawolereza tugenda kukola ki. Kati oli omuntu agenda kufuna picture agambe ndowooza mubalaba babakoza kubanoonyezaako mawulire kubanoonyezaako clout babalabe nti bakola nnyo kitegeera kyekyo omuntu kyagenda okukola ki kyagenda okufunamu nono lawyer ne bano ba lawyers nga bagambye abali non-partisan nga bo baliwo okulwanirira eddembe ly'abantu bo batuukiddewo ne bagatugenda kati oyo walaba mu side eno ngagamba kati ate bajja gamba ndi wa side eno ate we naabooleza bajja gamba ndi wa NUP ndi wa FDC ndi wa opposition kitegeera naye nga zino essaawa akachiko ka human rights kaba kasobola okufuna we kawolereza we kayingirira kitegeera afulumize baluwa lwansonga kiri nani partisan nti binene ebintu walimu causes zibazeeteddwa abana Uganda oba nga olaba n'Azawi nti n'ateekako eddoboozi tekyetaaga gwe munnabyabufuzi n'asooka n'okyesambira ddala biveemu de bali gamba kasooka tunulira bano abana Uganda gwekugokale ogukozi ogwokubikkula abana Uganda amaaso obalaze enguzi eri mu gavumenti obalaze engeri sente zaffe engeri gye zikola ki gye zifaamu mu ggwanga obalaze ebizibu byabwe wayokola ki kati gwe ogugomaze okugubagamba de bali bwe basituka baleke kitegeera bwe basituka baleke bakole ki bamala okwerwanirira ne kirema ne kufeiri nga gavumenti nebakwata nebakola ki neeyo gye bagenze balekera basobole okwerwanirira wengeri gye bagikola ki baleme kulowooza nti bagenda kukulembeza nga ggwe naawe oli muntu kuba ne banyamusubiza ate batono kitegeera batono muli bantu batono temusobola kwetika migugu gy'abantu miliyoni 45 kitegeera temujja sobola genda taasa baana already waliwo abaasibwa before kitegeera waliwo abaasibwa nga buli mwaka mulimu abajja bakola ki tojja sobola bakola ki kati gweleka abana Uganda beeyigirize nti wekigaana tuyita wano eno olabeko abana Uganda nga bagamba nedda katugenda kulumba kakiiko ka human rights nga tebalinze muntu wa opposition oba muntu wa NUP oba muntu wa FDC tugenda kati wangadya awoze annyonnyole bo straight so si kibiina kyonna oleme kubeerawo mu maaso kubaziyiza buli wovaayo mu maaso mangu n'obaziyiza ogenda yingizaamu ebyobufuzi mu kozi yaabwe bw'omala oyingizaamu ebyobufuzi mu kozi yaabwe eyo kozi efa lwansonga egenda kusooka eyawule mu bannayuganda nti yes kozi eyo noonaakolera tosobola bakyusa bonna abannayuganda bakkirize ku side opposition yes opposition erina abawagizi naye ni gavumenti egenda beera n'abawagizi baaki kozi gy'oyingiddemu awagira gavumenti ng'agivaamu ng'agivaamu niwe aba abadde agitaddemu omutwe agamba akenalabyemu oyo gu nemmanya ebeefuuse politiko titiba tulina okwewala zino kozi z'abannayuganda ze batandise tubaleke batambuze oziteeka ku byaki ku ebyobufuzi byonna tubiteeka ebbali kankusalemu kaawe wennyini kadi njogeranga munnabyabufuzi oba ndiroya wa munnabyabufuzi essaawa zino munnabyabufuzi wa Uganda munnabyabufuzi wa Uganda nga we mumanyi tasobola laba kintu kinyirira wekityo ekintu ekigenda obaako numbers ekintu ekigenda obaako mileage ekintu ekiyinza n'okugguka ne kiba successful n'asirika n'atayogera oba n'atakyenyuza ali kati ate ekyekiseera byebintu bye tubaddemu ebbanga lyonna naye byebimu ku reasons lwakwale twagala kikkiza zizimu ku nsonga ezireetedde causes ezimu ffa tetugikkiriza ffe twagala okugamba nti bannabyabufuzi
bagatta yes batugattako engeri gye balina tugattako yeyo yatubikula amaaso Yes, ne kozi bwetandika Bagive. kasaba gyegatta mu ppa ebintu emu ebyafula ebifuula ebiseera ebyafula eno demonstrations abiri mwende ezakabaka ekyazeetera okuba ez'ettabbu okuba enzibu tezaalimuko ebyabufuzi wadde naaka. It was about the king. Kyali ku kabaka nerwako kati guno omulembe tutuuse nga n'ekyakabaka kati kyajingiramu politics omungi okitegera politics yayi wali kyabanga nti kabaka ekyakabaka tekiriiko kinaye kati ku guno omulembe kabaka wabawo ekimbadde waliwo naawakanya waliwo naagamba kino onaga kabaka mulwadde kabaka mulamu kabaka jali kabaka tali mutukana nebye mugira tebikyalina sense ekyo government ya succeedinga mu kyo kye tutategera kyayita divide and rule fe tukyogera bwogere tulowooza naye wano mu ggwanga weekiri bungi era kikola bulungi era kikolera bulungi gavumenti ate era ye trick y'abannabyabufuzi divide and rule kuba buli munnabyabufuzi alina kuvunza mulala y'okuyitawo kati fe abalina naddala abantu abagala enkyukakyuka be bano kitegeera nti tulina osooka okwejjamu ebintu bya divide and rule ekintu kyanje tutandise n'osooka okijjamu ebyobufuzi bw'oba osazeewo ogamba nti palamenti yeetaaga kukumako omuliro togamba nti palamenti eyo yeetaaga tugimuko omuliro singa ojjamu abaka opposition awo oba okifudde kya byabufuzi okitegeera gw'ogamba nti palamenti eyo tulina ogikumako omuliro waliyo abaliyo nga baagala MP waliwo abaagala Ssekikubo okitegeera nga bamwagala eyo gyaliyo abakoledde ebintu byabakoleze ki wa NRM alina abantu be waliyo mu bitundu ebyenjawulo nga abantu bakyayagala MP baye ng'ogyeko nti wa NRM naye nga abantu abakoledde nga it's not about the party tutali ku party bye bamutuma mu palamenti abituusaayo ebiteeso bye bamutumye abikola ki gwe bw'oteekamu ekyo nti kasita ojja abaka opposition ya palamenti newokumako omuliro kitegeera kyawo kozi eba efa kitegeera era oli agenda gamba ndowooza mulaba abagattabangula butabanguzi ggwanga lyaffe kati lwaki oyagala okuma ku palamenti omuliro lwaki osooka kujja mu opposition so era omuntu yetaaga ebyobufuzi twejjemu enkola ya divide and rule nti kozi ezo ezimu ebyobufuzi bibeere played ku level yabyo babituuse nti kati saawa yakulonda saawa yakola party elections saawa yakola party tours awo bisobola okubeeramu ebyobufuzi naye kozi ezo ezimu ezizze kitegeera kati gwalaba neno kozi ya ebinnya mu nguudo yesu buli omu bimuluma buli omu ebinnya abiraba ate bonna abavuga ebidduka byabwe bifa abantu basiba mu magalagi naye olw'okuba kozi yaleetebwa munnabyabufuzi awo oli agamba our feelings was very kyawe government ya mastering divide and rule okitegeera naye no kozi ng'eyenguzi bwetaba munnabyabufuzi agyenyigamuuko kitegeera abannayuganda bo ne basituka ne bagamba ffe tusazeewo tugenda ku front line kigenda beera nnyo kizibu minisita okujja ku TV atandike okuvuluga bannayuganda nga bw'ayagadde tagenda kubaawo omuntu gwateekamu specifically agambe ono kitegeera togenda sangayo blog agenda okuddaawo akole ki atandika obivulugavuluga lwasonga naye abakikola ki akimanyi oyo bloga nnyo ojja namusanga nga eyandikivuluza agamba abannayuganda bagende lwasonga ye naye muli akkiriza nti enguzi gyeri n'aba opposition balya ajja wetera mu opposition abali mu parliament agambe nabo balya agambe kozi ebeerewo bonna tubakubemu toki tulabe naye bw'otandika kozi gwe n'oyagala osooka oggyemu baneeno waweefiira so bannabyabufuzi balina okukeerera ddala bakola eki beesambire ddala nga walaba kati nga Azawi yagambye nakuwa ensonga yamugisizayo posts naye nga zabadde zitambuza message kituufu ng'era buli muntu alaba nagamba kituufu n'omuwakazi ali kuki naye n'atuuka naga naye bannabyabufuzi ali kati batandise ogikola ki naye yo Azawi yali agira nti kozi bannayuganda kituufu ebaluma bakyogerako wano kuki ku Twitter batandise ne hashtag nti march to parliament nga teri muntu agikoze eki agibaleetedde nti waliwo munnabyabufuzi yatugambye tukikole ki tukitandike naye n'agattako eki eddoboozi kati deni gwe bw'ogikozesa nga munnabyabufuzi kati ate awo wekiviiramu obuzibu nti ng'oggyeko biniino naye olina omanya nti muyimbi alina brandi ye nene okusukkako ne Uganda okitegeera nti yes kozi ye ayagala bali we banaagiraba nga atadde eddoboozi ye ku kintu ky'abannayuganda management ye tosobola munyiigira naye management yo yegenda omukwestioningira ng'era bannabyabufuzi amubalanisa okukola kyemugamba ate weetabye mu byebufuzi bye Uganda ebyo tandise n'okulondawo sayidi gy'ogwa twalabye omukulu gundi wali obuziva yabaddemu n'akola ki n'agisikayo so bannabyabufuzi b'opposition bo balina kukola mulimu gwabwe
kale nga ngenda ku point gye tugenda omumaliririzaako enjagala n'okulabula ku bayimbi ba artist bonna kuba ba artist be tulina abasinga ebitundu 8 bavubuka okitegeera bagwa mu ttuluba ly'abana abadde bagenda okwekalakasa abayimbi njagala mbabuuseeko yitako ku Twitter onyigeko mu hashtag ya March to Parliament balina ekyammwe kye babateekerateekera package ndala muko ekyo nkikomezaawo nalabye wetwamalirizaawo waliwo ekipya ng'ovudde ku March to Parliament bennyini abakoze March to Parliament abataasibiddwa balina kye baagala okukola kyekya Visit My MP anti kyekyo MP kye baayogedde kiri nti bagambye nti webanga Parliament mugikuumye nnyo bwe muti mutuganya okujja kati tujja waka talk about that because abasinga bagamba this may be very very successful nti bagenda kukyalira MP bagaye osibye otya ssebo ebina wabiteekawa kyenjagadde ku kino ekintu kiri kimu nti kuno balaka Abannayuganda bali serious ate ebintu bya bali mu kuyiiya wano nawali kikinga nti tebalinda kubayeeyeza bali mu kuyiiya wano nawali bafumba omutwe kino kyo kiganye gamaje mangi Parliament eyo nyizibo gituukako tejjasobola kati buli MP mu muwamaje Segera buli MP mu muwamaje temumanyi na dure tujja mukola kubanga buli bwana agaba visit to my MP buli omwe jasala olwana agenda wa MP we taberubaga tusimbudde tugenda wa Bubeka chega then ale chincha visit my MP tekiriko side tekiriko opposition tekiriko wa government kinasinzira eri abo abali mu region ebagamba ffe waneno MP wafa tukoledde fonta tukoledde lwansonga tugende tumwebaze oba tugende tumubuuze ngojeko n'abaka government n'abaka opposition abakolido nga ye talina kirala kyali akoledde bantu be okuva lwe bamulonda yava nayo ateseza mu kolido n'amaka ge yagakyusa asula walala tasula gyakolaki ateseza muki abo nabo twagala baba questioning nti abantu abali bajja kiraba nti newankubadde oli opposition naye tolina kyotukoledde tukulabadde ku floor ya Parliament muleme kwegatta mu kino ekyawamu okwebuzaabuza lwansonga abamu n'abaposition nabo bafuuka bagezi kozi yonna ebaawo nga Abannayuganda balina kye badimandinga naye nga nabo bagamba abantu abo batukoze ki batuvudde gwe semujjungana nga tunaba kugamba nti mpagira Abannayuganda ogenda kweyo koze eyo bwe baleeta ekintu ky'enguzi ekya Mpuuga wayogera ki walaga nti so yava mu musajja wange naawe gendako ewo tulaba abalonzi beweyo babasanyufu bakubuuze oba bakumobera ne musajjawo weyatuuka n'okusaidiya enguzi nti tukuba enguzi eno tugikuba mu Parliament nti Abannayuganda bwe batuuse olwokuba kimanyi kino kya Abannayuganda novaayo ng'omusajja omugezi kati mplaying politics aga Abannayuganda simanako buzibu mugende mu maaso mulago obutali bumativu ku nguzi naye muba MPs mwatuka mu Parliament ne bagamba muteekeeko emikono mulago obutali bumativu ku nguzi abo mwagamba eyo kyali wange eyo ndudde nayo eyo tuvudde wala simanyi eyo twali wano eno Segera kana awe twagala ku visit my MP egenda questioninga muyinza okwesanga abantu bakyalidde nnyo abakaba opposition n'okusinga aba government nedda nze nkubuulidde lwansonga lwoba MPs bootamanyi nga mu Parliament bajja kuba kirufu tobalaba nti bakiika tojja balaba ku fulo ya Parliament n'okubaaga atobagala lwansonga tebakkiriza mu kikyokkiririzaamu naye nga mu areas gye babadde gye bakulembera bakolera abantu batuukikako abantu bagamba owaaye gwekanya gamba naye ekitundu kyawo nga kiganya okujjako MP wa NRM naye nga kimuzza lwaki bamuwa buli kaseera gwekanya kubuuza naye nakaseke eyo ki ekyaganisa NRM ngeremedde nakaseke buli kaseera webuuze nti aliyakola area zonna ezibaddewo zonna nuupu ezimazeewo Luweero nakasongola biki naye nakaseke waganye what is the question nokitegeera nogamba nti lwaki lutamaguze naafuna naye ate wetutuuka mu nakaseke ne bamukuba kitegeeza MP wayo nakyakola ki kyakola gwali eno kyotamanyi gwe tomanyi lwaki nakasongola NRM bakyamukola bakyamusibyeyo kati gojja kwekanga nti abantu balaba kati visit my MP tejja kubeera jeno bino ebintu bya jeno ebyokubeera awamu bwe baba visitinga Parliament n'abamu abakola ebibi nga bali mu opposition beekweka omwo ekiso kyemwe ne bafuuka kyo ne batunuulira ne gamba abantu bakoze eki naye nga lwoba MPs abamaze ebisanja ebisukka mu 3 mu Parliament nga tomulyanko mu scandal yonna
tomulyako mu skando yonna yakumpanya ssente addayo buli kalu addayo buzi abeera n'abantu mu area gyakola ki gyabeera so eyo kozi ya visit my MP at least ejja kukola ki ejjaba so ejja kuba ya mugaso nnyo n'okusinga eno eyaki kuba bagenda kuba bakyalira bo bajja tuulanga bo basalewo bagamba MP banaasula mu maka gaabwe MP ne waataasuleyo naye abantu okukyala obukyazeewo kijja kuba kiregeza waliwo ebibuuzo ati waliwo okukyala okwebaza mpozi nakyo basobola okujja nagamba bazze banneetikkidde abeereyo abeereyo bajje bamwebaze nga bakwetikkidde okitegeera amakula by the way ng'oyogera ku ky'okukyalira MP someone raised a point gye nalabye nga ntuufu nnyo yagambye nti mwabe opposition nammwe muli ba MP babi nnyo abamu n'agamba nti twatuuka olonda speaker ojimeti omusajja afuna obululu 5 yafuna naye ng'ekibuuzo opposition baliyo bataano nakyogere n'agamba nti basobola oleeta okulonda mu parliament nga bagamba nti tusobola okujjawo okulonda mu parliament okwa president kujja mu bantu netukuza muki mu parliament oyo omwana yagana n'agamba nti basobola okugamba nti abakabe naye mutubajjeemu abaposition mwe abasooka okulonda president era aliko n'awangula ng'abaposition bakoze eki be balonzebo okitegeera okitegeera kati ebisemu nti gwe tosaga nti speaker yeesimbyewo kwoki actually tulina okijjukira kino kimu nti ebyobufuzi bino eno kaliya nti fe olumu tugenda tukirowooza ati oba Kenya wetusingirako yo yakiteeka mu bwongo ffe abaopposition yaffe batulowozesa nti ekibatwala mu parliament kuba kujjako muki Museveni naye eba kuzimba kaliya era essaawa eno singa omubaka nga Nambooze avaayo n'awummula ebyobufuzi tugenda gamba Nambooze abadde successful mu byobufuzi naye nga atajjukira yatugamba ekyamutwala kujjako ki Museveni naye nga tamugjeeko naye fe tugamba ali successful already naye nga ate ekyamutwala kifeiringa naye ali kyekikolaga nti eba kaliya tigwe newankubadde ogenze biri byotuga nti kujja tomugjeeko akulemeredde tomugjeeko naye oli successful lwansonga kaliyayo ofuza abantu ne bakuzaayo paka wookoye n'okolaki nonyuka n'ogaka ngende essa tusobola kugamba nti alutamaguza ali successful mu byaki mu byobufuzi naye nga mission ye yakolaki yetambula mission ye ey'okujjako Museveni yagaana tusobola n'ogamba zino essa tugamba nti politically tusobola kugamba nti Kyagulanyi musically yali so successful ne politically n'abeera successful lwaki kaliya mu byobufuzi nnungi naye eno mission gye mutugamba nti yakujjako Museveni ya failinga twali bali tugamba nti ali failure mu byobufuzi lwa nsonga mission gye yatugamba nti ngina kujjako Museveni teyagguka kikuyigiriza nti ebyobufuzi bakaliya si kuba kujjako gavumenti eriko omuntu wayingira mu parliament aba agenze vuga kaliya ye kuzimba CV ye kubaako byalekawo kigera kiri akigattako bugasi ekyokujjako ki bwe kifailinga tekimuteekebwako nti yafairinga nti era yabeera failure wano olaba wetwogera ku bavubuka bano abamakinze tu parliament tekigenda kuleetera kutya kw'amaanyi eri bannabyabufuzi naddala abopposition olw'ensonga emu tumaliza match to parliament that is one tuyina number 2 visit your MP that's number 2 tekiri mu munnabyabufuzi tekigenda oleetera panic eri bannabyabufuzi naddala opposition nti omulimu gwabwe koza abamu mulimu bali mu gubatwalako abavubuka bali mu kutwala obuvunaanyizibwa okwekolera ebintu kati babagaye mu bitujjeko tekigenda leeta panic ku side y'opposition ba panic ojja oba tejja kisigala kife kiyamba mu na Uganda kiri kye baatugamba nga nti mwebeereremu kwe bayita okwebeereramu okwaddala si kwe kuli nti kwe twalowooza nti tugenda kulinda omuntu ona akulembera opposition omukulembeze yonna owa political party yonna ajja atukulembere atuyamba okukola ki kuno kwayita okwebereramu oba opposition abadde ku paniki ekyo ekiseera nti abannayuganda batuke bakkirize nti opposition yo ogw'okujjako President Museveni n'okukyusa obuyinza mulimu munene tebasobola gukola bo nga bali bokka
it is ekiseera ekituufu tusooke olwagala bane muddeeko ebbali kale segeze ekiseera kino opposition erina okwegattako ffe so si ffe kwegattako nga kiri MP yagambye nti bwe mutaateese ku nguzi tugenda kwegatta ku bannayuganda abannayuganda tebalina kwegatta ku opposition erina okwegatta ku ki ku bannayuganda ojja laba nga ne MP omu oba minisita ali ku sayidi ya gavumenti asogamba nze ku kyendaba ekiri ewange nange neegasse ku bantu bange naye buli we tulinda nti ffe tugenda kwegattako ngamba musooke mukulemberemu naffe tujje ate nga ffe bangi kana akaseera kirala kano nga ne bagamba nti kati opposition terina kyegenda kyusa ge mazima let's get in tunokikkiriza tugeza nti enguzi eri mu parliament opposition tenashengera gikyusaako nti ne lead of opposition gwe essaawa eno y'omu kubali ku musalaba naye nga yali lead of opposition kitegeera kakitegeeza kiba kikolaze nti opposition tesobola kukyusa ku nguzi olina nawe okirowoozaako nokiriza nti enguzi weeri naye ye omubaka opposition ajja sigala asasulwa obulamu bwe bujja kyuka waliwo n'omubaka yatugamba nti mwe muli awo naye enguzi ekosa mmwe nze wendwalira bantwala emmotoka gyenvuga fowiiru tewulira binnya ate ne bwefa era omusaala gwo ku sente yamwe y'omusolo kwe bakanikira emmotoka yange ndowooza kitegeera ate sina mu bubi n'abopposition balina okukkiriza nti owaaye abannayuganda tubalekemuko ffe tukole gwa kubalaga bibi biriwo tetubakunga nabakunga nti mugende mu Okwekalakasa tubalage ebintu bo bajja kwerowoola we baagalidde bwe kinagenda kibateekamu osanga abantu bagamba nedda ne gavumenti naye ekoze eki etususseeko kitegeera naye kati kinene ekyebyobufuzi ate kyatabuka nnyo kitwawulayawula nnyo munnabyabufuzi wayingiramu ate kati kyagenda kidda ku levo y'abayimbi nekyonoonekera ddala completely nti kati oli newankubadde tayagala gavumenti nyo olwokuba akulembeddemu koze eno muyimbi naye ye yali tawagira muyimbi oyo from day one yali muwagizi woono muyimbi awagamba nedda kitegeera ate abannayuganda tulinga abatali ready ku nkyukakyuka nti bw'oba wagira ono nga yakulembeddemu opposition singa time yeetuuka neggwako niwabeera wajja omulala ogamba ati lisa Museveni afuga naye nga tatufuze obeera n'obusungu bungi kyekiraga nti toli ready for change just gwena muntu gwokola ki nti kati osanga owabesi yagamba Kyagulanyi tufuga nedda ati Museveni akola ki naye nga wali yali akolaga nti ayagala ki kyuka so